office ya federation yokolanga nze mpaka somukulu kitegeeza chief administrative officer. Okay, wa mukama Kenzo kitegeeza mukama waffe wano ye president of Uganda National Musicians Federation ate era ye senior presidential advisor on creatives. Mu office eyo mwe muli akabondo ke bayita secretariat yetambuza emirimu gya federation yonna mu secretariat omwentula era nze chief administrative officer waayo. Okay. Abantu abasinga actually nzo omu ku bantu abakola eggulire nga weetongodde n'ogenda n'okola group eyo kati twebuuza nga nange mwendi kiki ekyabaawo waddeyo mu big talent oba waddayo obuzibu bwabaawo? Njagala okutegeeza abantu abandaba nti nsimanyi Eddie Kenzo kubanga yanta mazima n'agamba genda naawe ogezeeko omwana bw'akule wakavaawo n'omusindika agezeeko era nagezaako kibiina kyange bakiyita Wachamakerere Entertainment tuyimba tutegeka ebivuga tuyina bandi n'ebirala ebiriwo ebityo but on this particular cause Uganda National Musicians Federation Eddie era ye same person yatunulira obusobozi bwange naga nti omusajja oyo mukulembeze mulungi ate mukozi bw'aba atugasseeko ku kozi ya music industry tusobola okutambula era nanondayo nandeeta nanfuna one position nga nagamba kola emirimu kubanga kumanyi ogimanyi. So tewakoma mu big talent? Nze ndi already member wa big talent vice president forever naye nze nkulira Wachamakerere Entertainment. Wachamakerere munange ogituulidde kubanga teri mu kutambula mu bantu babadde bamanyi waddayo mu big talent. Munange ffe Wachamakerere tukola emirimu tutegeka ebivuga enyimba temuziraba kimugaa temulina TikTok temulaba nyimba kati Wachamakerere mujagala ekole kyekirala. Wachamakerere ekola almost every day kubanga ina band schedule nights almost every day. Okay. So abagamba abantu watwala ssente okuva ewasale n'ozikozesaamu ebibyo bagamba kyabayimbi. Sitwalanga ssente ya muntu yenna oyo yenna agamba nti nze nali ewasale ne bampa ssente ze ne nzitwala aveemu zimuwe. Naye bw'aba taliiyo banemulekerawo okwogerera abantu n'okubateekako amatu g'embuzi engozi balye. Abantu bakozi abantu bakola kati nsiba mu office on a daily olinga afutukeri ngagamba oyabye ssente za federation paramia on a daily abantu bandaba I work here on a daily. Achievements nyingi zetuseeko nze wamu n'abantu abalala. Achievements nyingi zetuseeko nga nze family n'abantu abalala. And the people will say batula butuza how they don't work. My friend lwaki otumanyi? Okay. If we don't work lwaki otumanyi? Okay. Emyaka egiyise nga tumaliriza twakoma oli ku munnange mayoral post kati twagala okumanya okomawo kubanga kakalulu bambi nkomawo Makindye West njagala okubategeeza nti 2026 ndi ku ballot ku post ndi ku ballot member of parliament Makindye West. Okay. Zija.